Waliwo bannakibiina ekya National Unity Platform abaali bawambibwa abakwata mundu oluvannyuma ne babbulukukira mu kkomera ekitalya ab'ekokkola embeera embi n'okutulugunyizibwa ebiri mu makomera ga Uganda naddala kasita omusibe amanyibwa nti wa National Unity Platform. Ivan Neta agambye nti abakwata mundu bamuwambira kwa Kashia Mole Kamwocha mu Kampala ne bamussa mu mmotoka ekika kya Nuwa ne bamukuumira mu bifo by'atamanyi wakati mu kumutulugunya okutagambika oluvannyuma n'atwalibwa ekitalya. Ono agambye nti omujjuzo mu kkomera eri ekitalya gweraliikiriza nnyo abasibe basula beepanze ku bannaabwe ate nga teri na mazzi nga n'embeera y'obuyonjo mbi ddala so nga n'omusibe bw'alwala teri bujjanjabi yadde. Ivan Neto yekokkodde n'abasirikale ab'amakomera bagambye nti kasita bakumanya nti oli wa National Unity Platform bakuyisanga mu yeekera yennyini. Kitalya waliyo abantu bangi bebakwata ku misango gy'obukofiira bebawamba ng'abantu baabwe tebamanyi bebakwatira ku busangosango obulala obutaliimu nsa bonna bali Kitalya ate abantu abamu bayisibwa bubi nga bagenze mu medical ward kuba eri omunnaffe oyo gwe bakuba ensingo yatuukayo omu ku basawo n'amukuba empi bbiri n'amugamba mu abantu ba Bobi Wine mutusumbwa nnyo tubakooye era omwana avaayo nga tayambiddwa Kitalya abantu abasinga ba giving up abalina ensonga z'ebirwadde ne bamanya nti bali mu kaseera ak'okufa ne balinda jjire banaafa. N'abakooza Shamimu nga naye yawambibwa okuva mu bitundu eby'ekamwokya ne bamukuumira mu kifo ky'atamanyi n'atulugunyizibwa nga baamubuuza ebikwata ku National Unity Platform ne Plan B ya Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine agambye nti oluvannyuma yatwalibwa ekigo wabula ng'embeera eri eyo yeeraliikiriza nnyo. Naye embeera eri ekigo baganda bange tosobola kukkiriza mwana wa munno naddala omuwala kugendayo nnyo teri mazzi teri ddagala ne bw'olwala ate ffe twagenda otuukayo abamu nga olwedde babagambye dda abannupu bajja twayisibwa mu mbeera enzibu ennyo omuli embooka eri ekigo buli kyokola mbooko buli kyokola bw'okomplainingako oli mulwadde ezo mbooko eddagala teri ddagala we balawo basabye nnyo eddagala ng'okukwejjako nga bakuwa panado. Waliwo ne Saadi Wamale yawambibwa okuva ku Owino nga 26 omwezi ogwokubiri okutuusa lwe bamusudde mu bitundu by'e Bwayise ku lw'omukaaga oluwedde ng'onanyumya nti embeera gye bamuyisaamu ennaku zonna ze yamala mu buwambe omuli n'okumusiba amataffaali ku busajja bwe yali nzibu nnyo. Kyokka ye omwogezi w'ekitongole ky'ebyamakomera Mayanja Frank Baine ye ebyogeddwa ku makomera gano abisambaze ye n'agamba nti bano bali mu byabufuzi. Bino byonna bya bulimba kubanga ne weeks esatu eziwedde akakiiko aka parliament by'okwerinda n'ensonga z'omuntu kakyala era ne balambulira abasibe ne babinspectinga n'ekirala ebitongole ebikuuma ddembe buli kiseera birina obuvunaanyizibwa era bituukiriza omulamwa gwabwe ogw'okuba nti bikyalira amasibe ne ripooti zifuluma tewali ripooti eyagambye nti ate ekitongole eky'amakomera kiyitiriza ku kino n'abo abagezaako okutyobera eddembe ly'abasibe bakangavulwa ng'amateeka bweragirwa. Enteekateeka y'okugaba omusaayi ey'ennaku ennya eyatandise olunaku lw'eggulo eddamu enkya ya leero mu lusiisira lw'ebyobulamu oluyindira mu bimuli bya Bulange e Mengo n'ekigendererwa eky'okukuŋŋaanya yuniti z'omusaayi 3,000 okutaasa obulamu. Olunaku lw'eggulo yuniti z'omusaayi ezasusse mu 500 ze zaakuŋŋaanyiziddwa mu nteekateeka eno ewomeddwamu omutwe minisitule y'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda, ekitongole ekya Kabaka Foundation, laadiyo Kyabassa mujugumiza ggwanga gy'owuliriza kaakano, BBS Telefina, saako ekitongole ekivunaanyizibwa ku musaayi ekya Uganda Blood Transfusion Services, Uganda Red Cross Society ne Mengo Blood Bank. Mu lusiisira luno olukomekkerezebwa ku Lwokuna luno nga lumu Apuli era mulimu n'okukebera abantu obulwadde obwa Scoliosis saako okukebera n'okugema hepatitis B. Omubaka wa Busiro East mu ssetteeserezo wa Uganda Medad Lubega Sseggona Kali Amaggwa atabukidde abakulembeze abalonde mu kibiina ekya National Unity Platform ng'agamba nti yadde nga tebannalayizibwa naye mu kiseera kino bandibadde bali mu bantu abaabalonda okumanya ebintu eby'enjawulo ebinaabagasa n'okubakulaakulanya. Medad Lubega Sseggona abadde mu nsinkano n'abakulembeze abalonda aba Nuupu okuva mu ggombolola y'Emmende mu Wakiso nga bamusanze mu maka ge Buddo n'agamba nti abantu beetamiddwa abakulembeze ababaddewo olw'obutabayamba nga n'olwekyo bannanuupu abaafunye omukisa okulondebwa basaanidde basennyesira ku kuweereza bannayuganda.
Abakulembeze bano bawadde omubaka Medard Lubega Sseggona Kali Amaggwa ebintu ebyenjawulo omuli embuzi, enkoko, enkota z'amatooke n'ebirala, era bakulembeddwamu eyakulira okunoonya obululu obwa Nuupu Bossa Geoffrey, nnyini ntebe w'ekibiina kino mu ggombolola eno Kakande Albert ne nnyini ntebe omulondo wa ggombolola y'Emmende Ntume Peter. Bano bakakasizza omubaka Medard Lubega Sseggona Kali Amaggwa nti balina okukolerera ekitiibwa ky'ekibiina kyabwe ekya National Unity Platform mu ngeri ezitali zimu. Baabakiise okubadde yalondeddwa okugenda ku disitulikiti Semu Sempiira, Christine Nakanwaja okuva Ebbanda ne Joy Peace Kyamugisha okuva Emmende beeyamye okukyusa embeera z'abantu baabwe. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira ogwa futsal ekya Uganda Futsal Association kibakanye n'omulimu ogw'okutondawo ttiimu ya Uganda esookedde ddala ey'omuzannyo guno okutandika okuvuganya ku mutendera gw'ensi yonna. Abazannyi abanaalondebwa mu ttiimu eno baakuggyibwa mu liigi y'ababinywera eya Futsal Super League, era ttiimu ng'ewedde okutegekebwa esuubirwa okusooka okuzannya omupiira ogusooka ne Somalia mu muzannyo ogw'omukwano ogusuubirwa okubeerawo mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Junju nnyini ntebe wa futsal mu Uganda agambye nti mu kiseera kino bali mu nteeseganya n'ensi za Sekafa ezizannya futsal okutandikawo empaka za Sekafa Futsal Championship. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Abaddukanya olupapula lw'amawulire olwa Daily News mu nsi ya Tanzania beetondedde omukulembeze w'ensi eyo omujja President Samia Suluhu Hassan olw'okufulumya mu butano obubaka obumukungubagira yadde ng'akyali mulamu. Olupapula luno olwa Daily News mu ngeri etali ngenderere lwafulumizza akalango nga kampuni ya gavumenti yemu ekungubagira President Suluhu, President wa Tanzania ow'omukaaga, ng'ate obubaka obutuufu bwabadde bulina kumuyozaayoza okulayizibwa nga President omujja. Mu kwetonda okutongole kwe bafulumizza mu bwino omutwakaavu obulungi, aba Daily News bakutte President Suluhu entege n'amagulu abasonyiire ddala ne beeyama olwaleero okussaamu obubaka obutuufu obwa Google obumukulisa okuwangula obukulu. Kunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Nigeria y'ensi esinga endala zonna mu Afirika okulima ennaanansi mu bungi, nga buli mwaka evaamu metric ttani ez'ennaanansi akakadde kamu mu emitwalo 7. Ghana yakubiri ne metric ttani ez'ennaanansi emitwalo 73, Angola yakusatu ne metric ttani ez'ennaanansi emitwalo 63, Tanzania yakuna, Benin yakutaana, ate nga yo Uganda ya22 ne metric ttani ez'ennaanansi 38 buli mwaka mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master.